Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebiwerako. Era bwe tutunulirako ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga kinuunampewo yongedde okusika omukuubo gw'enkuba okwolekera eggwanga ne kiguleetera okubeera nga gusaasaanidde mu ggwanga lyaffe. Olunaku lw'enkya tusuubira ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe awamu n'ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okubeerayo n'oluwandaggirize olw'ebitundu by'eggwanga ebisigaddeyo ebirala tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka gabe kakubaakubamu. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka. Olw'eggulo tusuubira mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okubeerayo n'enkuba olwokwоса n'ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu kitundu ekyo eky'omu kitugumu, so nga ate mu Kampala tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29. Olwo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Gwe munnange omulabi waffe omulungi nga tukyalindirira enkuba okutonnya, tusuubira nti enkuba eneesooka okutonnya ejja kubeeramu omuzira, ejja kubeeramu kibuyaga nga w'amaanyi, ate era n'enkuba ejja kubeera nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde, n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.